Omumyuka wa kalisoliso wa gavumenti Anitwi n'Omugisha Muhaire alabudde abakulira amalwaliro ga gavumenti mu disitulikiti y'e Wakiso nti bwe bataalongoose mu mpeereza ya mirimu gyabwe baakukwatibwa kuba tebajja kutunula butunuzi ng'abantu tebaganyulwa mu mpeereza gavumenti zeebateerawo. Stop abandoning duty. You have been called to serve. There is a higher authority that you serve and not just the people that come before you. I'm not here as an emotional speaker. I am here to tell you facts that I have seen, and facts, if you do not change, if you don't have a rethink on your actions, they will catch up with you. Ono okulabula bw'ati asinzidde ku kitebe ky'abasomesa ekya Wakiso enkyaleero bw'abadde asisinkanya abakulira amalwaliro ga gavumenti gonna mu disitulikiti eno ng'ensisinkano eno egendereddwamu okubanjulira alipoota eyoleka obunafu bwabwe mu nkola y'emirimu ng'eno yeetabiddwamu abakozi ba gavumenti abakulira ebitongole eby'enjawulo ab'ebyokwerinda abakulembeddwamu RDC Justin Mbabazi akulira abakozi ba gavumenti Alfred Malinga wamu n'abalala. Abasawo gye buvuddeko bawanjagira gavumenti okubongeza omusaala nayo kye yakola kyokka ekyennyamiza bano bakola gwa kwebulankanya ku mirimu Muhaire kyagamba nti si baakukigumiikiriza. Things are worse than what they used to be. Things are worse. In health centers that I have visited, doctors are not there. They are. So we found out that some of you hardly attend to duty, or you come up here and disappear. You don't supervise your staff. Wabula abasawo bamuloopedde abakozi abamu abeefudde bannantagambwako olw'okuba balina abanene mu gavumenti nga bano abasabye bamuwa amannya g'abakozi bano bakolweko kuba waggulu w'omunene wabeerayo amusingako. Rated so and so, is powerful, has money, and therefore I can't testify against them. But until as Ugandans, as citizens stand up and say enough is enough. If I had more time, I would give you the statistics of, I would make a presentation to paint for you a picture like what the DHO did on where we are as a country. And by the time I leave this place, all of you would wonder whether we're living in the same country where you live. This corruption is eating us up completely. Completely. Akulira ebyobulamu mu disitulikiti eno Dr. Mukisa Emmanuel asomya alipoota ekwata ku byobulamu nga bwe biyimiridde mu disitulikiti eno ng'eneeraze nti eddagala lye bafuna ttono ddala ng'ate ne disitulikiti terina ddwaliro ddene kw'ossa ne ambulance kyokka alaze ebirungi ebituukiddwako omuli okuzimba laboratory ku ddwaliro lya Wakiso Health Center 4 eri ku mutindo gw'ensi yonna. Twafuna abakulu abava mu South Africa ab'ekitongole bakiyita SANAS. Ekitongole kino kye kitunuulira laboratories zaffe engeri gye zikolamu. Laboratory y'e Wakiso ya qualifyinze nebeera credited internationally. Bw'ojja ne weekebezesa mu laboratory y'e Wakiso, results ze bakuwa zifaanagana n'ezo z'ofunye okuva mu nsi ez'ebweru. Yakulira abakozi mu disitulikiti eno Alfred Malinga asimye mumyuka wa kalisoliiso olw'okusitukiramu n'agenda alabe ebikolebwa mu Wakiso. Wakiso is such a complicated district that the rural district is purely almost urban, and the populations are very high. So the demand for health services amongst these people is so high. Babasawo basabye abakugu mu kusomesa ku nsaasaana y'endwadde okwongera amaanyi mu kusomesa abantu nga kyakuyamba okukendeeza ku bungi bw'abantu abeeyuna amalwaliro okufuna eddagala ate nga nayo waliyo ttono. Let us put a lot of funds in those departments so that people are educated and know how to prevent these conditions, and we shall have enough supplies in our country. Ye RDC Justin Mbabazi asabye abasawo okukolera awamu n'okwewala omuze gw'okwebulankanya ku mirimu n'asaba bannawakiso okutegeeza ku bakwatibwako singa babako embeera etali nnungi gye baba basanze mu malwaliro. Tulina abasawo abalungi n'ababi, so abamu abasawo bakozesa olulimi olubi ku balwadde baffe nosanga amuvuma ng'amugamba asinze nakutika lubuto yeggwe nze zaabo zaalo batozaala saagala kumanya, so ebyo tubivumirira nga bannayuganda nga bamwoyo gwa ggwanga okulaba nti omuntu nga bwazze mu muhandolinga kubanga naye aba asuubira okufuna obuweereza mu ddwaliro lya gavumenti nga